bwetunulira mu ndabirwamu kyolaba kyoli tunula weetegereze. Endabirwamu mu Savannah 256. Endabirwamu. Endabirwamu y'olunaku olwaleero ngitunuulizza mu bakyala bannange abeefaako, abakyala abanyweredde mu ddya, abakyala abafumbye, abakyala abafubye okukuuma amaka gammwe, abakyala abafaayo ku baami bammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nsaba tutereezeemu, abamu ku ffe abakyala twafuuka mpaayo. Buli kiseera tubika, buli kiseera mperezaayo kaddata, mperezaayo airtime. Siina kyamisana, maama mulwadde, rent atuuse, njagala kukola njala, enviiri zange zeetaaga retouch, mpayo emitwalo 3, nguleyo akagato, mpayo 30k, ngene ntambulemuko, ngene ndye ku bulamu. Gwe n'obanga eyayagala Yesu nti omusajja ajja kwetikka buli kizibu kyo kyonna akitwale ku musaalaba. Abasajja bangi eyo bakooye okusitula emisaalaba gyaffe. Naffe yessaawa tutegeere nti abasajja bantu nga ffe, they are born of mothers. Gwe buli kiseera mpa n'ofuuka mpaayo. Ffe endabirwamu eri abaagalwa baffe, ebikolwa byaffe bye bibawa ekyokukola. Bangi ku ffe tukaabira bwereere nti abasajja batulekawo. Eyo yandiba ensonga. Njogerako bwogezi si mu bubi. Sigadde nze Irene Nachiwewa, the princess of hearts, Mpaako Yanga Kiki, Miss Hot Chocolate, the one and only. Ndowooza otegedde, naffe tubiraba mu ndabirwamu. Endabirwamu mu programu Savannah 256.